kyekirala kye tuyinza okwogerako okuggyako amaka n'obufumbo, kubanga amaka n'obufumbo y'ensibuko ya buli kintu kyonna omwana w'omuntu kye yali alowoozezaako. Amaka n'obufumbo y'ensibuko y'eggwanga. Teriyo maka awatali ggwanga, ate tewali ggwanga awatali maka. Amaka bwe ganywezebwa eggwanga lizimbibwa, ate eggwanga teriyinza kuzimbibwa nga nago teganywezeddwa. Olwekyo buli kimu kifaanana kinnaakyo era kiri mu kinnaakyo. Awatali maka malungi tewali kkanisa nnungi, awatali maka masanyufu tewaliwo masomero malungi, tewaliwo bitongole birungi, tewaliwo bukulembeze bulungi. Kubanga abayizi abali mu ssomero n'abakulembeze bonna betulonda bonna bayina amaka mwe baakulira era mwe baakuzibwa. Olw'ensonga eyo kifuuse kya muwendo nnyo era nga kya mugaso nnyo okubeera n'amaka amalungi, okubeera n'amaka amasanyufu, okubeera n'amaka agaleeta emirembe. Kifuuse kya mugaso nnyo eri gwe omusajja alaba ebigambo bino era abiwuliza. Kifuuse kya muwendo nnyo eri mukazi gwe eddoboozi lino gwe lituukako. Kifuuse kya muwendo nnyo eri omuvubuka. Kifuuse kya muwendo nnyo eri omuntu yenna okusobola okufuna amaka amasanyufu oba okubeera mu maka agamweyagaza. Ekimu ku kintu ekiyinza okubeera eky'obulabe ky'oyinza okukola muganda wange ne mwannyinaze kwe kweggyako omukisa ogw'amaka amalungi, kwe kweggyako omukisa ogw'amaka amasanyufu, kwe kweggyako omukisa ogw'amaka agajjudde emirembe. Omukisa ogwo bw'ogwejjangako muganda wange ne mwannyinaze oba wejjeeko kinene. Omukisa ogwo bw'ogwejjako oba wejjeeko ekyo ekisinga okubeera eky'omuwendo kye wandibadde obeera nakyo. Abantu bakola ebintu bingi, naye ekimu ku ebyo ekisinga okubeera eky'omuwendo kwe kuzimba amaka agaweesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Okwo kwe kuyitibwakwo. Ekyo Mukama kyakwagaza era kyakugamba olunaku olwaleero nti zimba amaka amasanyufu, zimba amaka agalina emirembe, zimba amaka aganaatusanyusa ffenna, naye wennyini gojja okweyagaliramu. Kyetuva tuzze n'ebigambo bino nga bizza okwogera gye tuli buli omu gy'asinziira ne bimutuukako, okusobola okutukowoola ffenna awatali kubuusabuusa, tusobole okubeera nga tuzimba amaka amasanyufu. Wano tuleke tuzimbe ekkanisa ensanyufu, tuleke tubeere n'abaana abasanyufu, tuleke tubeere n'eggwanga essanyufu, tuleke tubeere n'obulamu obusanyufu era obujjudde emirembe. Njagala mu kiseera kino nkutegeeze tugenda kwogera ku nsonga nnyingi, naye emu ku zo gye twagala okwogerako leero n'okunyweza eri obulamu bwo gwatulaba era atugoberera y'ensonga ekwatagana ku kibuuzo ekikulu nti ani ensibuko y'okwagala okw'amazima mu maka. Ekibuuzo ekyo n'ebirala bingi bigenda kuba byanukulwa mu kuyiga kwaffe okw'enjawulo kwe tugenda okubeeramu, era nga nina okukkiriza teddoboozi lya Katonda lyakwogera eri buli muntu, kubanga tetuzze kwogera ku maka ag'ekika ekirala kyonna, naye amaka nga Katonda wayagala gabeere, amaka nga Katonda wayagala gafaanane, amaka nga naye bwe wandyagadde gabeere. Ago ge maka muganda wange ne mwannyinaze ge twagala okuzimba mu bigambo bino. Era nga bulijjo n'olwaleero nga tugenda okwogera ku bigambo bino tugenda kwewombeeka tusabe. Kitaffe omwagalwa tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu, tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Yogera naffe Mukama, ddoboozi lyo liwulirwe, otwanukula ekibuuzo kye twebuuza mu bulamu, ani ensibuko yakwagala okutuufu. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye, amiina.
ani nsibuko y'okwagala okutuufu? Ani nsibuko y'okwagala okw'amazima? Ekyo ekibuuzo kye njagala okwogerako olunaku olwaliiro, era kyenfubako okunnyonnyola okulaba nti tukimanya era tukitegeera. Ekyamazima kiri nti abantu bangi nnyo bassebo ne bannyabo abali mu kigambo kye bayita okwagala. Abamu bakyazimba buzimbi nkolagana zaabwe kye tuyita relationship ziveemu ekiyitibwa obufumbo, ate abalala bazimbadde enkolagana nekola amaka era ne bakola obufumbo ne buzimba amaka era gye bali. Abamu bakigezaako okukola ne kitakola. Ekibuuzo ekisinga obukulu kye twebuuza olwaleero, abantu abafaananako bwe batyo abayingidde mu nkolagana ey'okubeera bonna ekiseera kyonna mu maka n'obufumbo, kiki ekikola ensibuko ey'okwagala kwabwe? Ekyo kye kibuuzo ekimu ku ebyo ebisinga okubeera ebikulu era bye njagala tulowoozeeko olwaleero. Ekyamazima kiri nti okwagala kikugwanidde kubeera kwa mazima. Yensonga mu kitabo ky'Abaruumi essula 12 olunyo olw'omwenda wagamba love must be sincere. Okwagala kubeere kwa mazima. Okwagala kubeere kwa mazima kikulu. Kitutunuuliza ebigambo by'otateekwa kwerabira. Kitutunuuliza ebigambo ebikulu by'otateekwa kubuusabuusa. Nti okwagala okw'amazima kwe kwokka okufuusa ensibuko y'essanyu eri buli muntu yenna alaba ebigambo bino. Okwagala okw'amazima gye mirembe mu maka. Okwagala okw'amazima ly'essanyu mu maka. Okwagala okw'amazima ly'essuubi mu maka. Okwagala okw'amazima kwe kuviirako mukyala we okunyirira. Okwagala okw'amazima kwe kuviirako omwami we okuba omusanyufu. Okwagala okw'amazima kwe kuviirako abaana bo okweyagaliramu. Kale nno ekirungo ekiyitibwa okwagala okw'amazima kye kirungo ekisinga ebirungo byonna bigwanidde okubeera mu maka n'obufumbo. Ekyewuunyisa kiri kimu, lw'okuba nti omulabe w'omuntu ate ne Katonda oyo nno ye Setaani, ng'akimanyi bulungi nti okwagala okw'amazima era okutuufu kunaaleeta essanyu n'emirembe eri abantu, kunaatebeekeza ensi n'etabamu mitawaana. Oyo omulabe wu ate omulabe wa Katonda akola butaweera okulaba nti mu maka temubaamu kirungo kyonna kya kigambo eky'okwagala okw'amazima. Kikyengezaako okugamba muganda wange ne mwannyinaze, okwagala okw'amazima ebyawandiikibwa bigambye nti kwe kuteekwa okubeera wakati mu ffe. Naye waliwo atayagala kubeere, waliwo atayagala maka gasanyuke, waliwo atayagala maka gabeemu na mirembe, waliwo atayagaliza maka gabe na ssuubi. Kaakati mu mbeera efaanana bw'etyo kyetuva tuzze n'olwaliro n'ebigambo okubategeeza nti waliwo ekicupuli ky'okwagala. Setaani kyafubye obwezizingirire okulaba nti atawankanya n'okubuzaabuza ekirungo ky'okwagala, ng'akimanyi bulungi nnyo nti bw'anatta okwagala n'akusaanyaawo n'akuzikiriza, amaka tegajja kuba na mirembe era tegagenda kuba masanyufu. Kyava akola obutaweera okulaba nti agazikiriza, kyava akola obutaweera okulaba nti agasaanyaawo. Kale mu kufuba okukola ekyo okulaba nti amaka gaffe gasaanawo, kyava ateekawo ekicupuli ky'okwagala. Ng'ekicupuli ky'okwagala kino ngenda kukinnyonnyolako olwaleero mbategeeze n'ensibuko ey'okwagala okw'amazima. Oyinza okubeera ng'oli awo ng'olaba ebigambo bino naye ng'olina ekicupuli ky'okwagala, oba ng'otunuulira omwami wo ng'okwagala kwe kwakikwangala, oba ng'otunuulira mukyala wo ng'okwagala kwe kwakikwangala, abaana ng'otunuulira bazadde bo naye nga balina okwagala okutali kutuufu, okwagala okukyamu. Abamu bali mu relationship naye nga beetaaga okwebuuza ekibuuzo obanga ddala mu nkolagana yaffe mulimu okwagala okw'amazima. Kale we twagala okutambulira
yensonga lwaki bayibuli bwe yali yogera ku bigambo bino mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula 2:16 bagamba nti buli kintu kyonna ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri, okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu tebiva eri kitaffe n'ebiva eri nsi. Setaani yataddewo ekicupuli ky'okwagala. Yensonga lwaki olwaleero waliwo ebintu ebitategeerekeka ebivunulwa ng'okwagala naye nga tebiri. Ataddewo ekicupuli ky'okwagala, okwegomba kw'amaaso oba okwegomba kw'omubiri, okuyaayana kw'amaaso, okwegulumiza kw'obulamu. Ebyo bisatu bwe byegatta tebikola ekyo Katonda ky'ayagala. Ebyo bisatu bwe byegatta bikola ekyo ensi kyesaba era kyeyagala. Kuno kwe kuyitibwako muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino nti Katonda ayagala okwagala okw'amazima kutuule mu buli maka, ayagala okwagala okutuufu kutuule mu buli relationship yonna ezimbibwa okukola amaka, ayagala okwagala okw'amazima kulabikire mu buli muntu yenna ayatula nti nina okwagala eri omulala. Naye kisinga okubeera ekibi twesanze nga waliwo okwagala okw'ekicupuli okuyingiridde amaka g'abantu, okwagala okw'ekicupuli okuyingiridde relationships z'abantu n'enkolagana z'abantu, ne beesanga bakaaba newankubadde nga bali mu bufumbo obwo, ne beesanga nga bejjusa newankubadde nga bali mu bufumbo obwo, ne beesanga nga abamu baagadde n'okugyawo obulamu, n'abalala ne kibaviiramu okusiga obukyayi obwakasinza okubeera obw'obulabe eri abalala, naye nga kyonna kiri mu linnya ery'okwagala naye okwabeera okw'ekicupuli. Ebintu bino bisatu byensomyeko wano. Tulina engeri gye tuyinza okutegeera how we can make a contrast. Netugezaako bitunuulira okwagala okw'amazima ng'okutunuulidde n'okugeraageranya n'okwagala okw'ekicupuli Setaani kwasize mu maka olwaleero. Ekisooka, okwagala okw'amazima tekukyuka. Okwagala okw'ekicupuli kwe tuyita okukyamuukirira kwo kukyuka. Oli mu kwagala kw'amazima oba oli mu kukyamuukirira kwa bulamu na kwegomba kw'amaaso. Waliwo ekintu kye tuyita lust. Ekintu kye tuyita lust kitegeeza omuntu okukyamuukirira. Muli n'awulira okuyaayaanira omuntu omulala, naye ng'okuyaayaana kwe si kuyaayaana kwa mazima. Okuyaayaana kwe kusinzidde ku ebyo byawulira n'amaaso go bye galabye n'okukyamuukirira okuliwo, naye nga temuliimu birowoozo bya kuzimba kintu kiwanvu ate eky'obwesigwa. Awasinga okuva omutawaana eri abavubuka bangi abalabika nga bali mu nkolagana ez'olwaleero, abayingira mu nkolagana kubanga sente zaaliwo, kakati n'alyoka ayingira ekiyitibwa relationship ne laavu, naye ng'ekiyitibwa relationship ne laavu kyayogerako akirimu lwa kwegomba kwa bulamu na kwegomba kwa mubiri na kwegomba kwa maaso, ekyo bakiyita lust. Nalabako era nempulirako omwana omuwala omu kubira omuvubuka essimu n'amugamba nti munnange mbadde nkwagala nnyo, oli musajja mulungi era sikulinaako mutawaana, naye kaakati obuzibu bwendabye nandibadde nsobola okubaako ne kyensalawo, naye obuzibu ssente. Okwagala tekugenda kubeereraawo, kugenda kutambulirako ne ssente. Nze kati bw'obanga ddala oli musajja naye nga togenda kusobola kumpa 5,000 ku 10 buli lunaku, kale wakiri oba olemeddwa nnaku 2 nga tosobola kundekera 50,000 wiiki nkozese. Omusajja nedda oli mulungi nnyo nandikwagadde, naye akasente kabulamu. Ekitegeeza ki? Awo tewali kwagala. Ekitegeeza nti singa omuvubuka ono amala n'aweza ensimbi, omuwala agenda kumukkiriza lwa bungi bwa nsimbi z'alina, so si nti omutima gwe gusazeewo okumwagala mu buli mbeera. Kitegeeza nti omusajja bw'anajja ng'ensimbi aziweza bulungi, omuwala agenda kulwana bwezingirira akkiriza ono alina ensimbi ennyingi, kubanga alaba ng'alina wagenda okumutuusa, newankubadde ng'ensimbi tezibeerera, bangi tebazirwamu, era tulabye ng'obufumbo obutandika bwe butyo bumaliriza mu maziga. Ani nsibuko y'okwagala okw'amazima?
Ekiru kye mulimu kyazimbibwa kuki? Njogera ku bufumbo obwe mulimu, njogera ku relationship eyo gy'olimu gy'ozimba, ezimbiddwa ku misingi gyaki? Okwagala okw'amazima kuwangaala, kubeera kwa kiseera kyonna era tekukyukakyuka. Bwe kumala okujja eri omuntu kubeera kwa bbanga lyonna. Okwagala okw'obulimba kubeera kwa kaseera buseera. Lust, okukyamuukirira kw'obulamu kubeera kwa kaseera buseera. Kweko okwagala okubeerawo kubanga omusajja akyalina ensimbi mu nsawo, lwe zaabula omukazi teyadda. Kweko okwagala okwabeerawo kubanga mukazi gwe okyalina figa ennungi, okyalina ebitundu by'omubiri ebirungi, ebbeere likyali ttutu. Kati okwagala okwo okwabeerawo mu ngeri efaanana bwetyo okutakyaliwo kubanga kwali kwesigamye kukyamuukirira. Kwagala omukazi kwe yalina gy'oli kubanga wali okyalina ekifo eky'amaanyi mu ggwanga, kubanga wali okola omulimu omulungi, kubanga ensimbi zaali ziyingira, kubanga yalabanga ewame waliwo ebyobugagga ebyokusikira. Kaakati n'alyoka atunula n'abazaamu n'agamba okubonaabona kwonna kwembonyebonye, kaakati mwono omusajja mwengenda okubbulukukira. Kazi n'alyoka ayingira mu relationship, n'alyoka atandika okukonfessinga okwagala ku WhatsApp nawa wonna ng'anyiga laavu, naye nga laavu eyo yeesigame mu kuba nti oluvannyuma lw'omukwano guno ninayo ebyokusikira bingi. Y'ensonga lwaki omukwano ogwo guweddewo, kubanga ayingidde nyumba yonna n'agyetikka. Mulimu abaleba ebigambo bino ng'ennyumba yo bagyetikka. Omuwala yeetikka ennyumba n'agikuba ettale, n'okomawo nga musigaddemu kapeti yokka. Tewaaliwo kwagala kw'amazima, waaliwo kukyamuukirira ng'anoonya ebintu. Okwagala okwa kika ki? Okwagala okw'amazima kubeerera, tekukyukakyuka. Okwagala okw'okukyamuukirira bassebo ne bannyabo kwo kukyuka. Essaawa yonna omuntu akivaamu kasita alaba nga interest ze tezikyalabika. Abavubuka bangi bakibuukamu kasita alaba nga bye yeetaaga biweddeyo, omubiri gumaze okumuweebwa, amaze okugabulwa kyayagala, misinde gy'ateekako tegigambwa kubanga byaluubirira ne byawaalirira mu bulamu bimaze okuggwayo. Okwo si kwagala kw'amazima, okwo kukyamuukirira. Vubuka yeegomba ntambulayo, vubuka yeegomba sikiini kala, vubuka yeegomba birala, n'akyamuukirira mu bulamu, n'alyoka ajja nayatula okwagala. Naye okwagala kwe yayatula yali tayogera kwagala kw'amazima kuno okwenjogeddeko okubeerera ekiseera kyonna. Okukyamuukirira n'okululunkana okw'okwagala kuzibe kw'amaaso, naye ate okwagala okw'amazima kutunuulira buli nsonga yonna ne kugyetegereza. Okwagala okw'amazima okunyweza abantu mu nkolagana ey'omukwano etaggwaawo, kwe kwagala okwo okwetegereza buli kintu ne kukitunuulira mu maaso amatuufu ne kutuuka ne kukuwunzika okunaayamba. Okukyamuukira tekutunuulira ebyo byonna, era kwomanyira nti muvubuka gw'okyamuse bukyamusi. Omwana omuwala kwegenda n'omuvubuka gw'otamanyi na linnya lyakubiri. Awo njogedde mu context ya Buganda, kubanga tosobola kufumbirwa muntu paka ng'otegedde ekika kye. Njogedde mu buwangwa bwa wano, n'abalala muyina obuwangwa obwammwe mu ngeri zammwe. Omuwala omusanga alina omuvubuka gw'ayingidde naye mu mukwano naye nga mumanyiko erinnya limu lyokka, Devi, Krisi, Saimo. Nga tamanyi na linnya lyakubiri. Omanyi ki gwe Nabaggala oba oli ku Sebaggala? Okukyamuukirira, okwagala okw'obulimba tekutunuulira ebyo byonna. Okwagala okw'obulimba tekwetegereza. Okwagala okw'obulimba tekufaayo byetooloddewo. Kwa kuluubirira kimu kufuna muntu oyo. Y'ensonga lwaki bw'amala okumufuna aba takyalina kirala kyamwetaaza. Abamu babeera mu nkolagana ng'eyo ng'omukyala alina ebiruubirwa biwanvu nnyo eby'amaka n'obufumbo, ng'era ye bw'akitunuulira alaba ng'afunye omuntu ge bagenda okumala naye ebbanga lyonna, naye nga gwayingidde naye mu nkolagana eyo muyaaye, omubbi owa ddala.
ng'obudde bwe tasobola kwexamininga. True love examines. Naye nga ye talina nsonga lwaki atunuulira ensonga endala zonna, oba bakuzaala wa, oba olina emyaka emeka, oba eggwanga lyo liggwanga ki, oba wakulira wa, oba ebyo byonna. Okwagala okw'obulimba tekutunulayo. Lwa nsonga emu tekugenda kuwangaala. Lwa nsonga emu tekugenda kubeerera. Temuli bakukubeera mu bbanga lyonna. Mucamuse bucamusi, mwesisinkanye, mufunye akasonda akaziyivu, kigweraawo. Mwesisinkanye, mufunye kalumu wonna, kigweraawo. Okwe kwagala okw'obulimba. Era bw'obeera ng'oli mu relationship eyo muvubuka, naye ng'ogenda kuyingira mu kwagala n'omuntu, naye ng'obwongo obukugamba teweetaaga kufaayo ku bintu byonna as long as waali, njagala nkutegeeza oyingira mu kintu eky'obulabe n'ekikkulembera tekiyitibwa kwagala kwa mazima. Ali abavubuka bangi abayingira mu kwagala nga tafuddeeyo kikiddirira. Kati bamala kutuuka mu maka ng'amagezi gatandise okukomawo, ne batandika okulwanagana n'ebizibu bandibadde balwana nabyo edda nga batandika ne bategeera nti kuno okwagala kw'amazima. Omuntu yenna atafaayo okukumanya, omuntu yenna atafaayo okukutegeera, omuntu yenna atafaayo na kubuuza beewammwe aba muli mu relationship mumazeemu n'emyaka 5 muli eyo mpola mu buzikizi eyo, naye nga n'omuvubuka tayagala yadde okulaga abeewaabwe. Tomanyi kitaawe, tomanyi maama we, tomanyi muganda we, toyina muntu yenna gw'omanyi amwekuusaako n'ekkubo lyakwata ng'agenda ewaabwe tolimanyi. Naye naawe oli mu kwagala, era yena laavu nnyingi nnyo. I love you baby, I love you sweetheart. Zero okwagala kwe nina gy'oli tekugambika. Banange kwa mirembe na mirembe, era nze banange nja kwagala. Tusennyanja Victoria Red Kalira nja kukwagala paka kuwulira bubi. Teriyo kwagala kwonna okw'amazima okwogera eri omuntu yenna nga tekugenda kunoonyereza bimukwatako, kubanga ebimukwatako bye bikola emisingi gy'okuzimba okwagala okutuufu. Oyo yenna atabyetaaga kubimanya nga takuganya gwe kubimanya, manya nti ali mu kukyamukira kwa bulamu. Saba yonna olujja lugala. Ekibuuzo kibuuza, olina okwagala okw'amazima? Sinzira ku byennyonnyola. Okwagala okw'amazima kutunuulira okwagala okw'obulimba kutunuulira byakungulu byokka. Kyenva nsomye olunyiriri luli mu Yokaana ekisooka essuula ey'okubiyonyero 16 nga lutunnyonnyola ku kigambo okwagala. Ku kigambo okwagala ne lutugamba nti okwegomba kw'obulamu, badde ntutunulira wano, okwegomba kw'obulamu, okwegomba kw'amaaso, okwegulumiza bye bifuga okwagala kuno okw'obulimba. Okwagala okw'obulimba nkiddamu bassebo ne bannyabo kunoonya byakungulu bye kutunuulira byokka, tekutunuulira bya munda, tebikukwata nako yadde. Asoyogeranga nti oli mu kwagala naye ng'otunuulira byakungulu, ng'okwagala kw'ennaku zino bwe kuli, okutunuulira ebyokungulu, okwava kutunuulira ebyomunda ne kutunuulira ebyokungulu. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, awo okwagala okusobezza, awo okwagala okukoze bubi, awo okwagala tolina kw'amazima. Okwagala kugwanidde okubeera okw'amazima, kugwanidde okubeera okutuufu, okutatunulira byakungulu. Naye okwagala okutunulira ebyokungulu wano kutunuulira bino kutunuulira bannange. Kyobulaba nti abantu babeera ne ku mativi ago ne ku leediyo ne beeyisa mu ngeri ey'ensolo, ne beeyambulayambula, ne boolesa ebitundu byabwe eby'omubiri, ne bagwagwa wala, ne bagwenyuka, ne baggwamu. Naye nga ki ekibatuusa ku ekyo? Kubanga bayita okwagala okutali kwa mazima, okwagala okutali kutuufu, okwagala okutayamba. Omukazi yenna, naddala omukazi bwe yeeyisa mu mbeera esika abasajja abaluvu okujja bamulinaane, abeera yettidde omukisa ogw'okulega kwagala okutuufu. Kale nno amaka mangi gabonyeebonye lwa nsonga eyo, ng'okwagala okw'amazima tekuliimu, ng'okwagala okwabateekawo kwali kwa kukyamuukirira, ng'okwagala okwabatandikawo tekwali kwa mazima.
ng'okwagala okwabatandikawo tekugasa, tekusobola na kubazimba kubatwala mu maaso, kwafaafaagana dda. Kale olwaleero tubuuza ekibuuzo, ani nsibuko y'okwagala okw'amazima? Okwagala kuno bayibuli kweyogerako titekwerowoozaako. Bayibuli kweyogerako nti ensibuko yaakwo evira ddala mu Katonda. Yokaana ekisooka essula 4 olunyiriri olw'omunaana. Atayagala tategeera Katonda, kubanga Katonda kwagala. Okwagala okw'amazima tekwerowoozaako kwokka, tekunoonya byakwo, tekugamba nti nze njagala, kugamba nti ffe twagala. Tekutunuulira ggwe wekka, kutunuulira ne munno. Tekunoonya bibyo ggwe, kunoonya n'ebirungi by'abalala. Tekuzimba ggwe wekka, kuzimba n'obulungi bw'abantu abali mu nnyumba yo. Tekusanyusa ggwe wekka, naye kusanyusa n'abalala. Bantu bangi abali mu maka ng'omusajja gwasanyuka wekka n'omukazi nga gwasanyuka wekka, ng'ebirowoozo bisalawo kwesanyusa ggwe, so si kusanyusa balala. Bamu n'emiggo bagirina, kala n'akuba omukyala n'omusaayi ne gujja n'amukuba paka bwasirika nga takyayinza kuvaamu ddoboozi, n'agamba oyo mumaze. Okwagala okufaananako bwe kutyo bassebo si kw'amazima, si kuduufu. Okwagala kuno okw'amazima okuleetera amaka okusanyuka, okuleetera amaka okubaamu emirembe, okwagala okuterowoozaako, okunoonya byonna ebituufu, okutatunulira byakungulu byokka naye ne kutunula ne munda. Okwagala okwo njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, ensibuko yaakwo abeera Katonda. Yokaana ekisooka 4:8 agambye nti oyo yenna atayagala tategeera Katonda, kubanga Katonda kwagala. Katonda kwagala. Badde okimanyi nti okwagala ebimu ku bintu ebyo twagabana okuva ku Katonda. Okwagala byemu ku bintu bye twasikira okuva ku Katonda. Bayibuli bwegamba twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, tegamba nti ennyindo gye tulina ne Katonda gy'alina, nti Katonda yeetaaga emikono naye kubanga akwata emmere n'alya oba anaaba. Taya Katonda yeetaaga naye amaaso abiri asobole okulaba. Nedda. Ekigambo twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kitegeeza nti twagabana ku ebyo Katonda byali, nga n'ekimu ku kye twagabana okuva ku Katonda kiyitibwa kwagala. Njagala okwogera eri amaka olunaku olwaleero ng'eddoboozi lyange lituuka gye muli, kubanga mumaze ekiseera nga tewaliwo kwagala kw'amazima, nga buli omu anoonya bibye, nga buli omu aluubirira bibye, nga buli omu akayanira bibye. Omusajja aliwo ku lulwe n'omukyala aliwo ku lulwe n'abaana baliwo ku lwabwe, buli omu anoonya n'afuniramu wa. Abamu bali mu kwagala naye nga babaza bubaza, waaviirawo ennyumba nga njyetikka, nga babaza bubaza, ono omuwala we mufunira pa nga sidda. Wakati mu ebyo byonna ekigambo kya Katonda kijja gye tuli olwaleero nga kitutegeeza nti waliwo ensibuko y'okwagala okw'amazima, okwagala okutebenkeza amaka, okwagala okunyweza relationships zonna, okwagala okuyungamu omukazi n'omusajja mu bumu obutaggwaawo, okwagala okugenda okunyweza relationships zonna, boyfriend ne girlfriend, emirembe n'emirembe. Okwagala okwo Bayibuli egambye nti kusibuka mu Katonda, kubanga ekigambo kyonna ekiyitibwa okwagala kiba kitegeeza Katonda. Oyagala okubeera n'okwagala okw'amazima, oyagala okubeera n'okwagala okutuufu, oyagala okubeera n'okwagala okulungi eri mukyalawo, eri omwami wo n'eri abaana bo. Obadde okimanyi nti Katonda mu Yokaana 3:16 tutugamba nti Katonda oyagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Katonda yatulaga okwagala nga bwe tugwanidde okulaga bannaffe mu maka n'obufumbo. Ku musaalaba Gologoosa Katonda yatuwa ekifaananyi ekituufu ekyokwagala okw'amazima nga bwe kwandibadde. Kati okwagala okufaananako bwe kutyo muganda wange ne mwannyinaze naawe kwensaba obeere nako olunaku olwaleero ne mu maka ago. Ngenda kukusabira Katonda oyo ow'eggulu akuzimbemu okwagala okw'amazima. Ngenda kukusabira ekyokulabirako kye kifuuke ekyokulabirako kyo, obeere n'amaanyi g'okwagala
agagenda okuzimba okubeera mu bulamu obunaaweesa erinnya ly'ekitiibwa n'oggulumisa erinnya lye. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'oyongera okulowooza ku bigambo bino ng'oyaayaanira okwagala okwo. Tuveemu okwagala okw'ekicuppuli tubeere n'okwagala okw'amazima okunaasanyusa amaka gaffe n'okugawangaza ekiseera kyonna. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebala okutukuuma n'okutulabirira. Nkwebaza kubanga leero yogedde naffe. Waliwo okwagala okw'ekicuppuli Setaani kwe yaleeta eri amaka n'obufumbo n'ayonoona enkolagana zaffe, naye tugizudde nga gwe nsibuko y'okwagala era tukiraba nti gwe bw'okugaba kuba kwa mazima. Kutugabanyizeeko Mukama tubeere nakwo, amaka gaffe gasanyuke, abaana baffe basanyuke, relationships zaffe zibeeremu essanyu, tusobole okuba n'emirembe mu nsi muno. Otuwe ekisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Beera bulungi.